kawedde mudda kawedde mudda kawedde mudda. Ekizimbe kya Skypin kyakyusedde erinnya kakiyitibwa Eri Building. Bannange Mukama Katonda, ababadde babanja nga bagenda ku Skypin kugambye entebe, toilet paper, bintu byonna ebyabaddemu nga office za Skypin mwana wa yekiwezezza omwaka. Sisubira nti n'omwaka guweze bakigudde mu guno omwaka we bakubira gundi actually ani chicken komanda mudogo yamukubira gibadde nga ndowooza emyezi 3 giringa myezi 3 yes myezi nga 3 kati bino bibiri ekizimbe basooka ne batugamba yakizimba oluvannyuma akipangisiza byonna nga byabadde kati amazima lwe gavaayo nti edda ekizimbe yali yakipangisa era bo bakyusiza dda actually oli wadde mbogendayo n'okipangisa kubanga kati bakiyita Eri Building lero babadde bakiyita Skypin bwebito ebiri okusinziira ku babadde babanja baweereddwa dda amagezi nti Don Chris yengeri gyali ali Canada. Don Chris engeri gyali eyo kati mwabadde babanja nga mukyali wano e Uganda babawadde amagezi so babawadde amagezi nti bayambale t-shirt za NRM nga kuliko General Yoweri Kaguta Museveni bakaabe emiranga beekalakaase mu bajja bayita basobole okubeera nga basasula bonga bo ababbi wabambi bandibadde basasulibwa oba bakompensatingibwa oluvannyuma lwa Don Chris abadde ali frontlining kampani eno ya Skypin naye okubayo n'ategeeza eggwanga nti Skypin tebadde kampani ye. Nayogera abanene abamubadde ng'emabega, nayogera abanene abadde nga bamuwa security, nayogera abanene ebintu bino ebyokwemulisa. So Don Chris yali eri actually bamuwadde n'amagezi okuyingira ebisiyaga agambe mu ggwanga lya Uganda abamulemesa olw'ensonga abadde n'akabiina k'ab'ebisiyaga kati aliwadde mugambo babadde nakola kampani eyitibwa Skypin kati nga empisi z'abaana bali ebisiyaga okubasindika mu nsi z'ebweru kati nange bangobye basobole okubeera nga bamuwasayiramu kwegamba omugambo mungi oguli mu kubeera nga gutokomoka naye gwe kyolina okubeera ng'omanya ti Skypin yo ma neya nye tekyaliwo ekizimbe tekikyaliwo omugaga yakyeddiza ddala renti waabwe yawedde ku buli kimu ekitabo kiri sofa. Ono kwa SMS Media tugenda sigala tukola follow up ku story ya Don Chris ono tukuletenga updates gwe kyonna okukola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere si wano ku SMS Media nkujukiza nti tamani wanafu aba legit shots abakugamba nti omuyimbi ne yanitazo kola oluyimba lwa video bagenda lukolera bulungi nyinyi nda n'oba nga oyagala recordinga lwa audio balina studio ez'omulembe ate gwa n'omukolo gwambaga kwanjula graduation MDD za ssomero ba sports gala z'essomero balina kamera ez'omulembe bajja kujja bakwatira omukolo gwo tojja kubeera nga wejjusa bakubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekera ate nze ekennyini SMX osobola okunkwirako still ku enamba y'essimu anenzijja nenkupiikinga up ku airport sikola uba nedda mpiikinga abantu ku airport abamu n'abamu aba bampadde akalimu nga bampadde ne kasente yesinze kennyini nja kujja nkwevugire nkutuwase ku destination yonna gy'onooba oyagadde SMX sign out.